Kale mwena bali ku mukuto gwa the still hope 2 AJ Media ne mikuto mya tubagala nyume bali kubanga ate muntu goberera kama tukwebaza kubanga oli mulungi otukumye okutusonako olwaleero tukuliza ekitibwa n'amatendo jangu ofuge era olabisibe mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu tusabidde amina era amina. Kale nakwanja tutunulire ekitundu kyaffe ekisooka ekyokubanga waliyo emyoyo ejekweka mu binaabiro ne mu toilets. Evil spirits and demons hiding in the bathrooms and in the toilets. Atubanji ewaka obeera ng'owulira amaloboozi ag'enjawulo as if omuntu ali mu kinaabiro ky'anaaba naye nga otuukayo teri muntu. Kitegedde owulira omuntu ng'atambula mu nnyumba. So ekifo ekikyasinza okubeera ekirungi eri emyoyo emibi okwekwekamu mu maka gaffe oba ku mirimu gye tukolera kyekifo kye tuyita ebiyigo ne kaabuyonjo. Byebyo ebifo bibiri emyoyo emibi mwe gyekweka, biyigo, kaabuyonjo. So olina okubeera nga oli mwegendereza nnyo. Bantu bangi bawambiddwa by the way. Oyinza okufuna omuntu ewaka nga si mulungi oba mukozi oba wa Luganda oba mugenyi ng'alina kyayagala okukola kyonna ekyo kyakola abuuza bane njagala ku kigo oba njagala ku kaabuyonjo. Kitegedde wagenda eyo ye emyoyo gyonna gyazze nagyo agikweka mu ttooyi oba agireka mu ttooyi ye n'avaayo. Kati awo ne wagenda ekiba kimuleese aba akimaze. So egyo emyoyo giba ekyo kibanga ekyoto kyagyo ebeera nga prayer altar yagyo. Awo egisinzira ne gikola attacks ez'enjawulo ewaka ng'endwadde n'ebintu ebifanaganako bifanaganako weebityo. So tulina okubeera abantu abeegendereza ennyo. Ate kino kireme kutiisa banadde ku mukuto gwa tisha era abantu ate nga batidde nnyo. Nedda tolina kutya. Yesu olina okumanya nti ewaka beesi y'emyoyo emibi biba biyigo na ttooyi. Basa nakimanyi nti abantu abamu mulina ebiyigo ebiri modernized oba ebiri ku mutindo ogwa waggulu temulinga ffe abakulira mu kyalo. Ebiyigo byali bya ssanja. Kati mwabamu ebiyigo birimu n'endabirwamu onaaba weeraba buli kitundu. Okitegeera? Naye endabirwamu ezo ezimu twayogera wano ku demonic mirrors oba endabirwamu ezirimu amaanyi amabi. Kale endabirwamu eyo bw'ogimiramu ng'onaaba yeebeera esika emmeeme eyo capturing emmeeme eyo. Okitegeera? So that's why ntera baka mubeere so careful ne public toilets. Nazo bazikozesa nnyo. Agent ajjanga z'okweyamba n'akola kyakola public toilet n'alekamu amaanyi. Kati mwenna abazze obeera nga oyodde n'ogenda nago. So tubeere beegenza nnyo n'ebinaabiro byaffe, tubeegendereza nnyo ne kaabuyonjo. Kwasitani amanyi nti mu binaabiro olusi wabeera ne point of contacts. Ate okimanyi mu binaabiro sani afunirayo nnyo point of contacts nnyo. Kubanga mu binaabiro eyo gye tutereka engoye zaffe ez'omunda kiba kyangu nnyo ne basikamu akawuzi oba n'okulutwala. Mu binaabiro eyo tweyonjezaayo mu bitundu byaffe ebikusike nga kendeeza ku bungi ekitege ng'abantu abakulu mubimanyi. So bw'obeera mu binaabiro nga weerongoosa kwawa biki kozesa kashevu oba akantu akalala konna wabaawo ate tosooka gamba nti byonna byeweerongosezaamu obicollectinze. Kati gali amanya bigabaawo they peak zipiikinga ate kira bisobola okuyingira mu sponge ekyo oba ekyangu ekyo weekuusa.
kale bw'obeera bize weekuutawo oti naye nga tomanyi ki ky'oli kukola ki ky'oli kuyingiza mu ggwe munda. So ebinaabiro bya tabu nnyo, naye ate ekyo tekirina kuba nga kitukkanga kuba tulina Katonda ow'amaanyi. Kristo is above everything, ali waggulu wa bintu byonna. So tolina kuba ng'otya, naye njagala okimanyi nti ebinaabiro byo Sitaani mweyekweka ne kabuyonjo then nasooka akutigomya. Aba mu binaabiro natandika okutambula nga pusi. That's why nti kumakya ozuukuka n'ogera mu toyi n'osangayo pupu ow'enjawulo. Sangayo pupu ow'enjawulo, ow'emmese, owaki. Naye nga mu nnyumba tolabangamuuko wadde n'emmese n'oginoonya. So ezo evil spirits ezo zisobola okutransforminga into lights, nezitambula nezigenda gye zigenda nezikola ki nezikoma. So eyo yebanga base. Ekyo twegendereza ebintu bye tugula banaye, twegendereza ebintu bye tugula. That's another problem. Ebintu bye tukozesa gera mu kinaabiro ky'otunuulira ebiki by'olina tangents z'olina n'ebintu ebirala. Gyakwekanga nti ebintu ebimu bye tulina bye biyambyeko omulabe okusobola okuba nga akola by'ayagala. Biyambye nnyo omulabe okuba nga atuukiriza byonna bye yeetaaga. Ekika kya sabbuuni ky'okozesa okitegera, mutunuulirenga nnyo logs, manyi tugula buguzi n'ebintu by'omulabe ebintu ebisinga si bikweke, ebintu ebimu abidisplayinga otuna logo yokka n'otegeera nga logo eno ng'enkanzeemu. Tunula mark, sometimes ne brand names zokka nazo zikulaga kyekyoka. So tetumala gagula buguzi, leka omwoyo wa Mukama akole ki akulembere ng'ogenda okuba ng'ogula ebintu ebyo. So oluusi tuleeta ebintu ebisikiriza oba ebiyambako gino emyoyo okuba nga ate gituula mu binaabiro byaffe oba ne mu kabuyonjo. Fumes, waliwo zino zirefreshina zebakozesa mu toy, ezimu zegendereze. Twayogera ku fumes ne twagala fumes ezimu ziyita emizimu, zikoowola emizimu. Some fumes are favorable for what? For demons. So buli w'ogikubawo oti oba buli w'ogyekuba oba buli w'ogikuba mu nnyumba, eyo fume it attracts, ekola nga magnet kusika emyoyo emibi ne gituula. So twegendereza nnyo ne refresheners zetugula. Then zino zi toilet bowls, buno obuntu obuli bwarawundi oluusi nabwo bwe tuteekamu namwo mulimu obutaliishi obutali bulungi. So ebyo byonna we tunaabitunuulira ne tubeera beegendereza ki kye tuleeta mu nnyumba. Then ekirala ne tubeera ki ne tubeera so careful, ne twegendereza kuba abamu kati they are so fearful. Baagala kumanya omuyagamba nze kati nsabira mu kinaabiro, mu kinaabiro mwengina nensaba. No, it's not needed. So inokola kuba mu kitundu ekyokuba tugenda kujja tulabe gino emyoyo gino egyekweka mu toilets zaffe tuzigoba tutya. Tugigoba tutya gino emyoyo. So ekyo kitundu kyaffe kigera kuba kyakubeka, kigera kubeera kyakubiri. Naye mu kitundu kino ekisooka nze okugamba okubeera omwegendereza ennyo nti ebifo Sitaani mwayagala nnyo okwekweka mu maka gaffe tooyi ate n'ebinaabiro. Tooyi n'ebinaabiro yeekwekamu nnyo n'akola eyo ekyoto kye mwasinziiranga n'ajja n'akola ki n'akola obulumbaganyi obw'enjawulo. Era nagamba nti beera mwegenza n'ebintu by'ogula okuteeka mu ki okuteeka mu kaabuyonjo. Bintu ebimu biyambako gino emyoyo emibi okuba nga gisenga mu makaago. Gisenga mu makaago. Obonera bw'ojja olabako okuwulira nga owaliwo omuntu alinga atambula mu nnyumba kyokka olimu wekka, okusangasanga pupu ow'enjawulo mu kinaabiro kyokka nga wotunula pupu oba wa mu meso oba buki buno butambulira ku bisenge tobulaba mu nnyumba.
okitegeera. So owulira ng'amaloboozi ag'enjawulo abamu bawulira ku mabaati. Waliwo ebitambula kiro emisana tobiwulira, ebitambula ebitambula ate ekiro. So n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo mubeere so careful, tubeere beegendereza. Bagamba tubeere beegendereza ng'obwana bw'emisota. Sitaani ono alina tricks nyingi nnyo. Oyinza okuba nga obadde ne evil spirits oba demons mu nnyumba yo okumala emyaka n'emyaka naye nga tokola ki, nga gwe tomanyi. So w'obanga osaba ng'osabira amaka go oba famire yo, ekifo ekyandibadde ekirungi ekyokulumba ze toilets ne bathrooms, kuba eyo gyekweka. Manye ekizibu kye tulina nti tukuba mpewo. Pawulo kyayogera, abamu tusaane nga tukomekeza tukubye empewo, tetumanyi wa watuufu we tulina kuba nga tukuba. Tunaasaba naye nga w'alina okukwata si akutte walala. Ye n'avaayo n'agamba, oh Sarah, but it has been a powerful prayer. So olina okumanya nti mu nnyumba w'embeera emyoyo giba sitaani abazze oba evil spirits gisobola okubeera mu ddiiro oba naye nga the favorable area, ebifo byegisinga okwettanira mu maka byebinaabiro n'eki byebinaabiro oba ebiyigo ne kabuyonjo toilets. Gyekweka, gyegikolera pulaani, gyegikolera buli kimu, then negijja negirumba. So twegendereza nnyo ebinaabiro byaffe, twegendereza nnyo toilets zaffe, biki ebirimu. Abamu mulinayo amazzi ge mwajja mu basumba bamu, abamu mulinayo omunnyo, mulinayo amayinja, mulinayo ebintu ebyenjawulo ebiyambye ku gino emyoyo okuba nga ate gikola ki, gibeerera ddala awo ne gikola byonna ebyagitumibwa okuba nga ate gikola ki, gikola. So oba olina ebintu by'otategeera mu kinaabiro, fulumya, oba mu toilet fulumya, ne weba mu nnyumba yo oba mu kisenge oba mu ddiiro fulumya. Kubanga n'ebinaabira mu ddiiro oba kifaananyi kya nabbi wo oba mazzi oba kintu kyonna kye baakuwa, era ekyo kintu kigenda kuyita ki, kigenda ku attractinga demons zijje mu nnyumba wadde kiri mu ddiiro. Era zinajja mu nnyumba era zijja kwekweka mu tooyi, kuba eyo gye zeekweka, eyo gye zibeera ne zeekweka, kuba eyo zimanyi zifunira point of contact nyingi. Omugenyi wajja ewaka asaba ki, short call long call. Eyo gye zeekweka, gye weeyambulira, gy'oyanika engoye ze ez'omunda, gy'okola ki, gye weerongoseza buli wamu. So zifuna nnyo point of contact, gy'obola zeekola ki, zeekweka. Ate ebinaabiro kiringa ekifo ekiri secret room, because ebintu ebikolebwayo ebyo tosobola bikola misana, newe kiba kiro tosobola bikola mu ddiiro nga bantu bonna bakola ki. So kiringa ekifo ekikusike kyekizikiza okukolebwayo ebintu, wadde ttaala zibaako naye kifo kikusike. So nabyo byagala nnyo ebifo ebyo ebikola ki, ebikusike ebyo. So tubeere beegendereza nnyo, awo tusabire amaka gaffe. Sigambye togera mu kinaabiro kati batugenda tusabire mu kinaabiro, nowe buli w'osabira wonna saala ekola ki, saala etuuka. N'obeera mu takisi n'obeera wa, naye nze kinjagadde otegeere nti mu maka go sitaani beesi gye yeekweka oba gy'akweka ababaka be abali spiritual nga abatumye okukulumba bye binaabiro ate ne kabuyonjo. Nzanja atuwummule mwe tukomawo ngenda kulaga gino emyoyo emibi ogigoba otya mu kinaabiro. How can we chase demons and evil spirits out of the toilets and the bathrooms? Tubigoba tutya? Ekiro ekyokusatu tugenda tunuulira ba agenti bakozesa batya toilets oba ebiyigo by'amakanisa okusobola okuba nga bikola ki, sobola okuba nga ate bawambirayo abantu ababaze okusaba. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo. Mukama byonna ebyaffe tubinyika mu ndagaano y'omusaayi gwo. Sitaani talina buyinza, talina bufuzi eri ffe, eri obulamu bwaffe, famire zaffe na buli kimu kyonna. Jangu ofuge era olabisibe mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kati batanalokoka simanyi wabino ogenda biwangula otya. Weetaaga owe Yesu Kristo obulamu bwo
yasobola okulwanyisa gino emyoyo gwe tosobola kuba tegiwulira luzungu, tegiwulira ssente, tegiwulira ki, giwulira linnya lyokka Kristo Yesu. So gamba ayi Yesu, olwaleero nzija gy'oli nkukwasa obulamu bwange obeere mukama waabo era omulokozi waabo. Olwaleero njatula nti ndokose, nyamba onkulembera onuŋŋamye onaaze n'omusaayi gwo nsobole okuba nga nsaanira Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Short break, come back.